Bano be bamu ku bayizi abagenda okutuula ebigezo bya UBTEB okuva mu centers ezitali zimu. Ebigezo bino bya lusoma lwa May ne June era nga abayizi abasoba mu mitwalo 2 be bagenda okutuula ebigezo bino, nga ku bano abayizi 4,716 bava mu matendekero ga mikono so nga 1,500 bava mu matendekero ga byabusuubuzi. Bw'abadde ayogerako n'abamawulire, omumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekitongole kino Oyesiga Onesimus ategeeza nti ekitongole kino si kyakuttira ku liiso oyo yenna anaasangibwa ng'abba ebigezo. Wano era waategeereza ng'ekitongole bwe kibadde kitubidde mu buzibu bw'ensimbi nga kino kibadde kisannyalazza emirimu gy'ekitongole. Wabula abotodde ekyama nga Minisitule ya Finance n'ey'ebyenjigiriza bwe bakkiriziganyizza okubawa ssente okusobola okugenda mu maaso n'ebigezo bino. Agambye nti baadde beetaaga ensimbi ezisoma buwumbi 4 era nga baakuweebwako ebitundu 5 ku buli 100 ku nsimbi zino ze beetaaga. Omwaka ebigezo bino we bijidde ng'ekitongole kino kyatwalako abayizi mu kkooti era nga bano baasangibwa bakoppa omwaka oguwedde. Ekitongole kino era kitegeezezza nga Minisitule y'ebyenjigiriza bw'etagenda kuddamu kuwa layisensi amatendekero gonna aganaasangibwa nga tegakola bigezo bya UBTEB, nga kino kikolebwa mu kiseera nga amawanga geeteekerateekera omukago gwa East Africa. Abakyakola ebigezo eby'oku bbalibbali kubanga ati mu kitongole kya gavumenti yakiteekako, ate ebigezo byaffe bigenda university zonna zibitegeera nti egitubuuzaamu engeri mitenda gituyitamu tukolagana na universities. Kakati twandibadde amagezi nti bajje batwegatteko tukole ebigezo bimu. Kati bwe tuba nga tugenda mu East African Community tubeere ne qualification emu mu Uganda nti presentinga diploma efaanana bweti. So oli kuleetako mu kikuubo olinaleeta kaanasa oba kaki. Ate n'okuba ekitongole era kirina okusoomoozebwa okw'abannannyini matendekero agaana abayizi okukola ebigezo mu kubanga babanjibwa ensimbi so nga ekitongole kigamba kino kimenya mateeka. Ndi Aginusu Ntale ku WBS TV.